Obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno, era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee, n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banuba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki my Sharm Queen Mother abeera nawe buli wiiki. Ffenna tuyigire wamu, kubanga happy families, happy nation. Kubanga family mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu, n'eggwanga libeera lisanyufu. Ogani myaka 47 nange nze munemba ne matijiwe zigitya kubanga tetutabukanga kufa tetumanyi twatambuleko omwaka mutambulako omwaka tetumanyi alabe nyuma kwegamba langu webaawo emyaka gigenda tumanyi tanobangako nange twagala batubulewo nabo bagumenga mwe netusibye ebisiibe bye byonna kankubuleko ekyomunda nze nzijula ddaaku nze mujula ddaaku yajja nga abalungi abali eyo nesimye okuba nti mukyekuumidde ku mukutu gwaffe gano era nga mukyalindiridde puroguramu yammwe empoomu life after wedding oba twasalawo. Jjukira abantu ababiri okujja okufuka omuntu omu emitima gyammwe gimala kusalawo. Yensonga lwaki bagamba nti omukyala alireka abeewaabwe n'omwami alireka abeewaabwe ne mujja ne mufuuka omuntu omu. Era nga mu kaseera kano okomyawo ewa Hajji Dirisa agenda kuba nga twongera okulambulwa ku ngeri y'obufumbo buno, tusobole okulaba nti abantu baffe abali eyo musobola okuba nga namwe munyweza obufumbo. Bo bakikola batya okuba nti bakyatudde bonna okuva emyaka egyo yatugaa gira emyaka 47 myaka 3 gyokka baguze golden jubilee ezo tujja kujja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimye okusikana nate Haji. Nange bwentyo. Amina. Nesimye okujja ku jubilee era oba batokirina mu birowoozo gamba abaana bagambe nno munnange olio presenter yagamba tayagala emyaka 3 gino badde obudde bungi okwetegeka mutukolereyo ekijaguzo tujaga mujjukize mugira emyaka buli mwatambulira mu motoka zaali benzi era benzi kati ate waliwo embi Mukama ajja kitukolera. Mukama Katonda gwe tulina okugumirako yekka kuba yalina entegeka yonna. Emyaka egyo 3 gy'owulira mizibu nnyo okusinga n'ali Adamu 7 kubanga Adamu 7 tugamaze naye gino 3 ekyo kyo ntegeka ya Katonda yamanyi tujagala naye yaba agituwa setuyinza kugyewa tumanya byankya anabakkiriza naffe tukyesunga. Amina. Damoto yanjulire kuva usanga waliwo atamanya bikwatako ku mulundi guli twagala amanye Hajji Dirisa gwendi naye yani. Nze Hajji Dirisa Kigozi nzaalibwa Namugongo Kimbejja kyali wajjala bwenzaalibwa. Ndi musajja musuubuzi, ndi musajja driver okusinga ddala ndi musajja musuubuzi. Badde musajja musuubuzi nga nkyali n'amaanyi. Ndi musajja nga nsubula maliba era omulimu gwe nasookerako obulamu bwange gwali gwa maliba. Banagenda okutandika okukola erufula eyo okugula amaliba ne kitange mu mwaka gwa 49. Amaliba mugakola moki? Amaliba nga tugabamba era nze ndi wa maliba nnyo era wano mu Uganda
naddala muno mu kibuga muno mu Buganda natugula amaliba era nagasuumula kubanga okuva ku kitange bakitange bonna go galinganga ga kika nengasuumula era okuva erufula eyo nvudde mu Lufula meat packers ya luvannyuma naye era Stebatuwa yasookera ddala Stebatuwa we nasookera era navaayo gamala 95 nengavaako nga gwonoonese nga gunaabuuse waliwo ow'amaanyi yajja n'agupaaza nga tugaguza Abawarabu kasente zaago ntono naye kati ntono naye nga nnyingi nnyo kubanga loole yawezanga sirinsi 2,000 oba gumu 8 lwelongolo tuli eno mu 8 mu 9 mu 7 mu 3 kujja ddala mu 8 gwe mulimu gwange ne tekisi nagivuga nnyo jinja Kampala kuba natandika okuvuga emmotoka 1953 nentandika okuvuga emmotoka nkumanyi nnyo 53 natandika okuvuga emmotoka nevuga tekisi n'ennyama mu kiseera natundayo ennyama nnyo oyo Uhuru gw'owulira mutabani bwange kumpi kuba kitaawe nze namuwanga ennyama Uhuru yeesimbyewo Nanka ebintu byabagambya abantu ate ffe kika kyaffe ekyo kaffe ffe tuli batunzi bannyama okuva kuba kitaffe ne bakulu bange bonna n'abaana bono kinyama ennyama n'amaliba ago emirimu egyo gyonna bagikwasaganyanga ota wamalanga kutagula n'okwata omulala oba wakolanga eno ng'olina ne gudi maliba galina okola awamu bwe navangayo ate navangamu ku maliba okwo ate nengenda mu tekisi nga ngatadde nga gwonoonese ate bwe nvaayo ate nenzayo ki mu maliba okuva eri 49 bwe nagatandika navaayo ate nengenda nenjiga emmotoka bwe mala ogiyiga nengenda nenvuga ku loole okuva twajja nga twogera programu zino wagamba mwazala abaana 11 tulinawo omwana gwe wayingizako mu mulimu egyo okuba tulina ogamba nti we namala nenga akandikeyo omwana abaana twafunayo nogamba nti mu baana bange waliwo gwentumeseza kino abaana bange baaliyo kwabo kuliko gwe najjaki naye ngaomulimu gwonoonese bagenza okukula nga omulimu gwonoonese nga nvuddeyo era kuliko okuba abalenzi baali 3 omulala yafa naye bano abalala 2 omulala ye akola mulimu gwa busuubuzi n'oli omulala avuga tulakita muto nakati gyali ali Hoima gye nakoleranga kwe Hoima nabeera n'ensombayo epamba 54 wava mu taxi n'ofuna emmotoka zino ennene loole gye nasookerako ddala okuyigirako nensooka nza mu tekisi bwe nava maliba guli okusooka ate bwe nva mu tekisi nenzayo maliba kakati okutuusa lwe galemye nenviirayo ddala mu 95 nalekayo amaliba nenkomawo nengavaako negannema kati otudde waka wamala dde okukola enteekateeka zino ogamba akasana obwange wali obujjamu ssente wali obujjamu ssente weri omuntu nagamba nti sifa ku mulimu ofiira ku mulimu mulimu gulema kakati mumuwulira mulimu ogwo ti amaliba ssente nezabanga ssente mmeka nga teyinza amaliba nagatwala nga embaale loole nga tugipakidde ne tugirinya nogirinya ne bagipakira nevaamu 24,000 olidde ate tolisigamu mwenna mumaze okugasonda nemwezi amaliba 8 mugateekako era funa 24,000 nemujja nemuzigabana buli omu najjako kirezize ofuna singi 2 nga bingi nnyo nga tebifunwa nga tebifunwa ennyama emirimu gyaffe bwegityo bwe gyali omulabi waffe omulungi tukyali ku puroguramu yaffe life after wedding era nga tukyali ne Haji Dirisa waneebweyogerere
tuli nno wano eno waliwo ekinsoseza tubadde tujja batugambye bayitirawo weyogerere kuki ku stage y'abakyala beyogerere bagimanyi nebuuza bakibaja stage y'abakyala batwala kampuni eryawe ekola ku by'abakyala aji bwejogera kaba kalango sijogera bajja kunsasuza nazijjawa eryawo naye waliwo ensonga eyali eyisawo stage y'abakyala waliwo omusawo naye bayittanirayo nnyo fe obufu bwaliwo nga bwadda bino byajju ate nze nagamba tetwalabaganira mu muzikiti kibuli ate eriyo omusawo era okuddayo okumulaba nga tugenze kuwoowebwa mukunyumya kwonna kwonna programu yasooka saawulirako nti ffe twacakalirako wano twacakalirako wali mutemwacakalako naani n'omukyala gwe naawe olaba naye n'emyaka 45 okumuwasa nali afudde tucyakalanga nako yasanga nze nga nze obuvubuka bwange buwedde 45 mingi nno gye mpise nze mmanyiyo eyo ate ozogamba yenda amalero hajati awubadde nalibadde mutwalako autu oba idinga eyo nogamba hajati eyo tofumba atugendeko eri batufumbire eri hoteli zikola ebintu idi efumbanga wakaba nga nyina abantu bangi nnyo ng'ensi namu singa kati fenga tubeera n'abantu bangi nnyo awaka bajjanga bangi twali awo ku mukaaga awo kuzira newa nasibu awo haji nasibu nga wetuliwo wali amaka gaffe eno tuzze oluvannyuma haji ku myaka 95 kati mu ebiri mu myaka 92 ere ginnakulabika kyama ki ekyama ogamba osanga ewamwe muli bawangazi mundyayo yennungi sente kubeerawo kikyosobola okugamba omulabi waffe naye agambe haji agamba bwati nange kantuseemu ekisookera ddala eyo ntegeka ya Katonda agenda okutonda okuzaalibwa nga n'olunaku lwolifa yamaze odutegeka emmotoka ne bwegwa ennyumba ne bwejja gibawulidde ennyumba bwe yagudde egindi makindi omulala ne bamugjamu nga mulamu ng'egudde yonna kalina yeserudde kale Katonda yagira ki yategeka naye n'ennyama obulamu bw'abakadde baffe bwali buwangazi kubanga maama yaweza emyaka 13 gye twabala ye 13 kwe yafiira ne taata yaweza eki kuba yazaalibwa 1903 nafa 1995 teyaweza ayina ejjajjaffe naye yawanga bawe waffe tuwangaala tolina kyoyinza kulya nti ogireki omubiri gwe gubeera nga mulamu mugumu mutima ne gubeerawo tegulwadde olwaleero magulu ne gawona maaso gagyeko ekifu nekiwona tukwemikiza programu yaffe bakala tufunike omukyala tutoye ku mboozi ye bubaka ki walabadde osibirira infact njagala obuwere ddala baami bakati ng'ejo oli omwami okusobola okukatiriza ku baami bano namanya nti amakosobola gatambuza bwoti okukuuma amaka emyaka 47 si kintu kyangu obugumiikiriza kintu kikulu nnyo obusaasizi gumiikiriza okuyigaŋŋana kubanga obufumbo obuzibu oyinza okufuna omukyala ng'asunguwala mangu oyinza okufuna omukyala nga bw'omugamba ekintu munyoomi eriyo atamanyi nti obufumbo bakyeki kati nga ye bikomi awo ze nalabako ku yanoba okuva ng'amaze mu kisenge ennaku 3 bwe bamufulumya ebweru wano okujja ku ngato baleese emmere eyewaabwe abeewaabwe ne yali waka nga nsoma emyaka gyana nga 45 olwamujja ku ngato wali bamaze okulya emmere bali bana bagenda okusibula nti bagende abavudde eri ewaabwe bavujja okufumba emmere ey'okumujja mu kisenge ogenda okubawerekerako teyadda n'atambula nabo bali batambuza bigere dda nga tiwali mmotoka yali musomesa kakati munne nga bagenda
omusajja amutami yagenda okujjako enkufira ng'omutwe alina ekibwalaata ndowooza kyekyamutwala sebo omukazi obufumbo obukobe teyadda wali nze bwe nali nsoma eddiini ye yali ansomesanga mwalimu wange omukazi teyadda nadda n'akomawo waka awerekeddeko akomyewo akutta eggaali amugoberedde baaba bombo omukazi azzeeyo waabwe amazima ga Katonda teyadda bufumbo buweddewo kyenkirabiramu yeesira nga byogadde nti weebali ekiro kitunulirwa mu njuyi ez'enjawulo eri abazadde abakaka abaana obufumbo nze kati nga bugambye nti ali musomesawo wa ddiini nze bannayisooka yansomeseza eddiini era njagala afumbirwe ki omwana wange kati nga omuzadde kyekimuli mu bwongo njagala mwana wange afumbirwe naye ngaomwana omutima gusosa gutunuulira ne tubaayo n'abakyala oba abazadde nagamba eyo famire erina ssente njagala omwana wange afumbire mu famire eyo oba okuba famire y'omusajja erina ssente naye nga lutunuulidde obulamu bwa mwana bwajja omusindika bamala ennaku 3 2 omwezi n'avaayo haji abazadde nga kuba oli muzadde engatto zoyambadde katuli mu ngatto za biti bingi osobola kuba mutanda ki gy'osibirira abazadde ngaabo okuba nti bakomya ekintu ng'ekyo kuba omwami ebiseera ebisinga baba bamukiriza nti ddala omwana yakkiriza naye omuntu atuuka wantu kubajjukira esiba bagenda okubeerayo bazadde abasobola baba bubakaki emirembe gigenda gikyuka buli kintu kigenda kikyuka edda omwana baagabanga mugabe agenda akaaba n'afumba kati banaamugamba nti ebintu ojja bireeta entebe nazeeta zino ezeewuuba ente bazireese gundi odropu bazireese olutuuka wano enkeera ogenda kulya nti yagenze bamuyita bestman ono abeerako omulala kimanyi baani babayita baani lwesibimanyi nti yagenze naye nti ndabye bingi nnyo obufumbo kyemulabidde ze nabako ku bantu abalina okuva amaka ge ngenze nkulyamu nti nga alina abakazi 6 zinene tatowe nga alina abakazi 6 mu nyumba ate nenyumba endala nyumba emu nga balimu 5 nenyumba endala omu nenyumba endala nyumba bonna balina nene kireka nga alina nga bonna bakyala be bwaba avuma ono gwe tovaawo bwaba amunenya agati tovaawo ate njagala oyige ate gwotambudde lwaki ogenze nga tanoba ate gwomukazi omu nakulema ulidde okuyiga naye kasa muyigaŋŋana nemusibanyingana oyinza okumulaba ti munafu mu birowoozo mukuumira awo nga tomulabako ekirungi ekirala ulidde mulalu mulala mutambuze mulala mutambuze ensi akyajagala owulidde kakati gwe ate oyo tomufunye naye ono gwofunye mulusonyiwe bwasobi mulagirire tukole bwe tuti naye bwoleeta obusungu n'amaanyi kibi obufumbo obumenyeka oba okwatika ne bweba ekyekopo kyatika kaso kigira nze abaana bange mbabuulirira nze ebyabakyala baabwe bagira balina bangi si bano bokka nti baana balina balina bangi nze nazaala nze baganda bange bazaala abaana naye bange nze nyina omukisa ogwo nze baganda be bazaala naye abaana bonna bange baana bange eri yazaala 3 naava wati n'abandekera n'abalala bangi naye nze mbabuulirira mubuulira kubanga bwajja bamwagala bwaba muwala bwaba mulenzi mubuulira bya mukazi wekola bwoti mukazi wekola bwoti mufunire akalimu akola ajja kutabuka mukola bwoti mubuulira kuba nakulya mu maka mangi nga galimu abakyala bangi ulidde naye biri byebyedda naye kati ofuna buli mukyala ofuna amaka ge obeera n'abasatu n'amaka 3 omusajja takyabeera n'amaka makyala nti wa mukyala gundi wa mukyala Rozi wa mukyala gundi masituula nze naye nalina ku bakyala 2 nalina nga naye nga wakawamu mu nyumba emu omu bwe yannema yeyalemwa samugobeera
n'agenda ate nemulekeera bulungi nesigaza ndaba nange gyentuuse gemanyi Tata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So chokula batata. Eradde. Yoke. Muri mutaba kadi. Alhamdulillah. Wewe amina. Wewe batiabe. Abe bakota. Napo tuli wali. Tuli bubi. Alhamdulillah. Mama mulungi. Kama ko je bali wali. Baganda bafe. Je bali. Ne banyinaze. Je bali. Abazukulu n'abajwa. Naje bali. Mwe bali mtu sake nga utata. Kale. Namu mwe bali. Wewe utata. abalungi abali eyo nesimye okuba nti mukyekomedde ku mukutu gwaffe gano era nga mukyalindiridde puroguramu yammwe empoomu life after wedding oba twasalawo jjukira abantu ababiri okujja okufuuka omuntu omu emitima gyammwe gimala kusalawo yensonga lwaki bagamba nti omukyala alireka abeewaabwe n'omwami alireka abeewaabwe ne mujja ne mufuuka omuntu omu era nga mu kaseera kano okomyewo ewa Hajji Dirisa agenda kuba nga twongera okulambulwa ku ngeri y'obufumbo buno tusobole okulaba nti abantu baffe abali eyo musobola okuba nga namwe munyweza obufumbo bo bakikola batya okuba nti bakyatudde bonna okuva emyaka egyo yatugamba gira emyaka 47 myaka 3 gyokka baguze golden jubilee ndoza tujja kujja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nesimye kunsikana nate Haji. Nange bwentyo. Amina. Nesimye okujja ku jubili. Era oba batokirina mu birowoozo. Gamba abaana bagambe no munnange. Olyo presenter yagamba tayagala emyaka 3 gino badde obudde bungi okwetegeka. Mutukolereyo ekijaguzo tujaga mujjukize mugire emyaka. Buli mwatambulira mu motoka zaali benzi era. Benzi. Kati ate waliwo embi. Mukama ajja kitukolera. Mukama Katonda gwe tulina okugumirako yekka kuba yalina entegeka yonna. Emyaka egyo 3 gy'owulira mizibu nnyo okusinga n'ali Adamu omusanvu kubanga Adamu omusanvu tugamaze naye gino 3 ekyo kyo ntegeka ya Katonda yamanyi. Tujagala naye yabagituwa setuyinza kugyewa tumanya byankya anabakkiriza naffe tukyesunga. Amina. Damoto yanjulireko usanga waliwo atamanya bikwatako ku mulundi guli twagala amanye Hajji Dirisa gwendi naye yani. Nze Hajji Dirisa Kigozi nzaalibwa Namugongo Kimbejja kyali wajjala wenzaalibwa ndi musajja musuubuzi ndi musajja driver okusingira ddala ndi musajja musuubuzi badde musajja musuubuzi nga nkyali n'amaanyi ndi musajja nga nsubula maliba era omulimu gwe nasookerako obulamu bwange gwali gwa maliba banagenda okutandika okukola erufula eyo okugula amaliba ne kitange mu mwaka gwa 49. Amaliba mugakola moki? Amaliba nga tugabamba era nze ndi wa maliba nnyo era wano mu Uganda naddala muno mu kibuga muno mu Buganda natugula amaliba era nagasuumula kubanga okuva ku kitange bakitange bonna gogalinganga gakika nengasuumula era okuva erufula eyo mvudde mu lufula mitpakers ya luvannyuma naye Stebatuwa yasookera ddala Stebatuwa we nasookera era navaayo gamala 95 nengavaako nga gwonoonese nga gunaabuuse waliwo ow'amaanyi yajja n'agupaaza nga tugaguza Abawarabu kasente zaago ntono naye kati ntono naye nga nnyingi nnyo kubanga loole yawezanga siringi 2,000 oba gumu 8
lwelongolo tuli eno mu 8 mu 9 mu 7 mwesatu kudya ddala mu 8 gwe mulimu gwange. Ne taxi nagivuga nnyo jinja Kampala kuba natandika okuvuga emmotoka 1953 nentandika okuvuga emmotoka nkumanyi nnyo 53 natandika okuvuga emmotoka nevuga taxi n'ennyama mu kiseera eyo natundayo ennyama nnyo. Oyo Uhuru gw'owulira mutabani bwange kumpi wakitaawe nze namuwanga ennyama Uhuru yeesimbyewo Nanka. Katugamba mbu ennyama mbu bazitiranga mugambo otusu byali bituufu bigambo bya ebintu by'abantu ate ffe kika kyaffe ekyo kaffe ffe tuli batunzi ba nnyama okuva ku bakitaffe ne bakulu bange bonna n'abaana bono kinyama ffe nnyama n'amaliba ago. Emirimu egyo gyonna bagikwasaganyanga ota wamalanga kutagula onokwata omulala oba wakolanga eno ng'olina ne guli mayiba galina okukola awamu bwe navanga ate navangamu ku maliba okwo ate nengenda mu taxi nga ngatadde nga gononese ate bwe nvaayo ate nenzayo ki mu maliba okuva eri mu 49 bwe nagatandika navaayo ate nengenda nenjiga emmotoka bwe mala ogiyiga nengenda nenvuga ku loole. Okuva twajja nga twogera programu zino wagamba mwazala abaana 11 tulinawo omwana gwe wayingizako mu mulimu egyo okuba tulina ogamba nti we namala nenga akandikeyo omwana abaana atwe tutwafunayo nogamba nti mu baana bange waliwo gwentumeseza kino. Abaana bange baaliyo kwabo kuliko gwe nagira ki naye ngaomulimu gwonoonese bagenza okukula nga omulimu gwonoonese nga nvuddeyo era kuliko okuba abalenzi baali 3 omulala yafa naye bano abalala 2 omulala ye akola mulimu gwa busuubuzi n'oli omulala avuga tractor muto nakati gyali ali Hoima gye nakoleranga kuba Hoima nabeera n'ensomba epamba 54 wava mu taxi n'ofuna emmotoka zinenene leole gye nasookerako ddala okuyigirako nensooka nza mu taxi bwe nava mu maliba guli okusooka ate bwe nva mu taxi nenzayo mu maliba kakati okutuusa lwe galemye nenviirayo ddala mu 9 mu 5 nalekayo amaliba nenkomawo nengavaako negannema. Kati otudde waka wamala dde okukola enteekateeka zino ogamba akasa n'obwange wali obujjamu ssente nali obujjamu ssente wali omuntu n'agamba nti sifa ku mulimu ofiira ku mulimu. Mulimu gulema kakati mumuwulira omulimu ogwo ti amaliba ssente nezabanga ssente mmeka nga teyinza amaliba nagatwalanga embaale loole nga tugipakidde ne tugirinya nogirinya ne bagipakira nevaamu emitwalo 24,000 olidde ate tolisigamu mwenna mumaze okugasonda nemwezi amaliba 8 mugateekako era funa emitwalo 24,000 nemujja nemuzigabana buli omu najjako kirezize ofuna sigi 2 nga bingi nnyo nga tebifunwa nga tebifunwa ennyama emirimu gyaffe bwegityo bwe gyali. Omulabi waffe omulungi tukyali ku puroguramu yaffe life after wedding era nga tukyali ne Haji Dirisa wano bweyogerere tuli nno wano eno waliwo ekinsoseza tubadde tujja batugambye bayitirawo bweyogerere kuki ku stage y'abakyala beyogerere bagimanyi nebuuza bakibajja stage y'abakyala batwala kampuni eryawe ekola ku by'abakyala Haji bweyogera kaba kalango sijogera bajja kunsasuza nazijjawa eryawo naye waliwo ensonga eyali eyisawo stage y'abakyala waliwo omusawo naye bayitanirayo nnyo fe obafu bwaliwo nga bwadda bino byajju ate nze nagamba tetwalabaganira mu muzikiti kibuli ate eriyo omusawo era okuddayo okumulaba nga tugenze kuwoowebwa. Mukunyumya kwonna kwonna puroguramu yasooka
saawulirako nti ffe twacakalirako wano twacakalirako wali mwe temwacakalako nani n'omukyala gwe naawe olaba nalina emyaka 45 okumuwasa nali afuna tucakalanga nako yasanga nze nga nze obuvubuka bwange buwedde 45 mingi nno gyenipise nze mmanyiyo eyo ate ozogamba yembe amalero hajati awubadde nalibadde mutwalako autu oba idinga eyo nogamba hajati eyo tofumba atugendeko eri batufumbire eri hoteli zikola ebintu yidi efumbanga wakaba nga nyina abantu bangi nnyo ng'ensi namu singa kati ffe nga tubeere n'abantu bangi nnyo awaka bajjanga bangi twali awo ku mukaaga awo kukyala ne wanasibu awo haji nasibu nga wetuli wali amaka gaffe eno tuzze oluvannyuma haji ku myaka 95 kati mu ebiri emyaka 92 ere ginnakulabika kyama ki ekyama ogamba osanga ewamwe muli bawangazi mundyayo yennungi sente kubeerawo kikyosobola okugamba omulabi waffe naye agambe agamba bwati nange kantuseemu ekisookera ddala eyo ntegeka ya Katonda agenda okukutonda okuzaalibwa nga n'olunaku lwolifa yamaze odutegeka emmotoka ne bwegwa ennyumba ne bwejja gibawabulidde ennyumba bwe yagudde egindi makindi omulala ne bamugjamu nga mulamu ng'egudde yonna kalina yeserudde kale Katonda yagira ki yategeka naye n'ennyama obulamu bw'abakadde baffe bwali buwangaazi kubanga maama yaweza emyaka 13 gye twabala ye 13 kwe yafiira ne taata yaweza ekikuba yazaalibwa 1903 nafa 1995 teyaweza ayina jjajjaffe naye yawangala bawe waffe tuwangaala tolina kyoyinza kulya nti ogireki omubiri gwe gubeera nga mulamu mugumu mutima ne gubeerawo nga tegulwadde olwaleero magulu ne gawona maaso gagyeko ekifu nekiwona tukomekeza programu yaffe bakaga tufune ku mukyala tuye ku mboozi ye bubaka ki wabadde osibirira infact njagala obuwere ddala abaami paka tuyinga gyoli omwami osobola okukatiriza ku baami bano namanya nti amakosobola gatambuza buti okuuma amaka emyaka 47 kintu kyangu obugumiikiriza kintu kikulu nnyo obusaasizi gumiikiriza okuyigaŋŋana kubanga obufumbo obuzibu oyinza okufuna omukyala ng'asunguwala mangu oyinza okufuna omukyala nga bwomugamba ekintu munyoomi eriyo atamanyi nti obufumbo bakyeki kati nga yebikomye awo ze nalabako ku yanoba okuva ng'amaze mu kisenge ennaku 3 bwe bamufulumya ebweru wano okujja ku ngato baleese emmere eyewaabwe abeewaabwe ne yali waka nga nsoma emyaka gyana nga 4 olwamujja ku ngato wali bamaze okulya emmere bali bana bagenda okusibula nti bagende abavudde eri ewaabwe bavujja okufumba emmere ey'okumujja mu kisenge ogenda okubawerekerako teyadda n'atambula nabo bali batambuza bigere dda nga tiwali mmotoka yali musomesa kakati munne nga bagenda omusajja amutamye yagenda okujjako enkufira ngaomutwe alina ekibwalaata ndowooza kyekyamutwala seba omukazi obufumbo obukobe teyadda wali nze we nali nsoma eddiini ye yali ansomesa nga mwalimu wange omukazi teyadda nadda n'akomawo waka awerekeddeko akomyewo akutte eggaali amugoberedde baaba bombo omukazi azzeeyo waabwe amazima ga Katonda teyadda bufumbo buweddewo kyenkirabiramu yesinga byogadde nti weebali ekito kitunulirwa mu njuyi ez'enjawulo eri abazadde abakaka abaana obufumbo nze kati nga bugambye nti ali musomesawo wa ddiini nze bannayisoko yansomeseza eddiini era njagala afumbirwe ki omwana wange kati nga omuzadde kyekimuli mu bwongo njagala mwana wange afumbirwe naye ngaomwana omutima gutusoose gutunuulira ne tubaayo n'abakyala oba abazadde
nagamba eyo famire erina ssente njagala omwana nga afumbire mu famire eyo kuba okuba famire y'omusajja erina ssente naye nga tutunuulidde obulamu bwa mwana bwajja omusindika be bamala ennaku 3 2 omwezi n'avaayo haji abazadde nga kuba oli muzadde engatto zoyambadde katuli mu ngatto za biti bingi osobola kuba ntanda ki gy'osibirira abazadde ngaabo okuba nti bakomya ekintu ng'ekyo kuba omwami ebiseera ebisinga baba bamukiriza nti ddala omwana yakkiriza naye omuntu atuuka wantu kubajjukira ebiseera bagenda okubeerayo bazadde abasobola baabo bakaki emirembe gigenda gikyuka buli kintu kigenda kikyuka edda omwana baagabanga mugabe agenda akaaba n'afumba kati banaamugamba nti ebintu ojja bireeta entebe nazireeta zino ezeewuuba ente bazireese gundi odropu bazireese olutuuka wano enkeera ogenda kulya nti yagenze bamuyita bestman ono abeerako omulala kimanyi baani babayita baani sibimanyi nti yagenze naye nti nze ndabye bingi nnyo obufumbo kyemulabidde ze nabako ku bantu abalina okuva amaka ge ngenze nkulyamu nti nga alina abakazi 6 zinene tatawe nga alina abakazi 6 mu nyumba ate nenyumba endala nyumba emu nga balimu 5 nenyumba endala omu nenyumba endala nyumba bonna balina nene kireka nga alina nga bonna bakyala be bwaba avuma ono gwe tovaawo bwaba amunenya aga tovaawo ate njagala oyige ate gwotambudde lwaki ogenze nga tanoba ate gwomukazi omu nakulema ulidde okuyiga naye kasa muyigaŋŋana musibaŋŋana oyinza okumulaba ti munafu mu birowoozo mukuumira awo anga tomulabako ekirungi ekirala ulidde mulala mulalu mulala mutambuze mulala mutambuze ensi akyajagala owulidde kakati gwe ate oyo tomufunye naye ono gwofunye mulusonyiwe bwasobi mulagirire mugende tukole bwe tuti naye bwoleeta obusungu n'amaanyi kibi obufumbo obumenyeka oba okwatika ne bwe bakipe ekyekopo kyatika kaso kigira nze abaana bange mbabuulirira nze ebyabakyala baabwe bagira balina bangi si bano bokka nti baana balina balina bangi nze nazaala nze baganda bange bazaala baana naye bange nze nyina omukisa ogwo nze baganda be bazaala naye abaana bonna bange baana bange eri yazaala 3 naavaawo ate n'abandekera n'abalala bangi naye nze mbabuulirira mubuulira kubanga bwajja bamwagala bwaba muwala bwaba mulenzi mubuulira bya mukazi we kola bwoti mukazi we kola bwoti mufunire akalimu akola ajja kutabuka mukola bwoti mubuulira kuba ninakulya mu maka mangi nga galimu abakyala bangi bulidde naye nga biri bye ebyedda naye kati ofuna buli mukyala ofuna maka ge obeera n'abasatu n'amaka 3 omusajja takyabeera namaka makyala nti wa mukyala gundi wa mukyala Rozi wa mukyala gundi masituula nze naye nalina ku bakyala 2 nalina omu bwe yannema yalemwa saamugobeera nagenda nemulekeera bulungi nesigaza ndaba nange gyentuuse gyemirembe gyenina bannange mbagaliza emirembe muno mu nsi n'obugumiikiriza kubanga Kurani gye tusoma erimu aya ezitulagira okugumiikiriza neyogaa nti biru wasabiru warabitu watakullaha laalakum tufilihuna mugumiikiriza wesiba okugumiikiriza ekintu kyonna kyonna bwekigumiikiriza kyonna kiggwawo kuba bwotogumiikiriza onyaga oli ekitali kikyo bwotogumiikiriza oyomba bwotogumiikiriza olwana bwotogumiikiriza eki eba ekulemye bugumiikiriza kyendaba nti yeyandibadde pata esiba olugi ku mwango
kuba bwetebaawo olugina tubeera mbazegezi mirembe. Amina bannange ebigambo bya Haji bibadde biwoomu n'ebintu byayogedde jjukira puroguramu eno tunyumirwa ne tuyiga ate ne tujjamu alina ebintu byayogedde nga ekigambo ky'okuba nti infact kyasembeza kyennyini ekyobugumiikiriza ebintu ebisinga jjukira abantu tukula nga tufa mu maka ga njawulo oyinza okuba wakulira mu kyalo kirala ono yakulira mu kyalo kirala buli omu yakula mu maka ga njawulo ne mujja ne musinkana ne mufuuka omuntu omu ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo omuntu oyo gw'oba ofunye n'osooka omusoma n'omanya kino kimuggyako obusonga bw'aba anyize mukwata ntya bwekukola bw'ati nsobola muzza ntya kino kyakuyiga mu puroguramu yaffe eno nti obugumiikiriza oba okusonyiwagana ne munno kyekikulu nnyo mu bufumbo. Puroguramu life after wedding katumulemu katini tukomewo ne Hajati.